nga tukyagenda maaso n'okutuusaako amawulire agava munda mu lutalo olugenda maaso wakati w'abayekera ba M23 wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo wetwogerera nga si birungi era embeera eyongedde okuba nga eyonoonekera gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ekulembera Paul Kagame Rutagambwa oluvannyuma lw'eggwanga erya Bungereza okuba nga wetwogerera nabo bamaze okubeera nga bayingira mu lutalo wetwogerera eggwanga erya Bungereza oba kye tuyita United Kingdom bavuddeyo era ne bategeeza nti bagenda kukuba kye tuyita sanctions endala eri omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda gavumenti ye yajja kulembera nayo abamu ku bakungu ab'amaanyi mu ggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okuba nti bano baazuulwa era kimanyikiddwa nti be bafandinga abayekera ba M23 abali mu kutigomya abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abali mu kubeera nga balinnyirira emirembe gy'abannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira emabegakaawo tubadde twakakuwa amawulire nga olukiiko olw'ekitongole ky'amawanga amagatte oluvunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda ku nsonga z'emirembe okwetoolola ensi yonna kye tuyita UN Security Council twakuwa amawulire ng'abakungu olukiiko olwo ba 5 permanent members ne ba 9 permanent members nga bano baatuula ne bassa kimu ne bagamba nti eggwanga erya Rwanda ekyamazima bakoze kinene nnyo okubeera nga bafacilitatinga bawa ebyokulwanyisa ne ssente enkalu abayekera ba M23 abali mu kutigomya gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ekulembera Felix Tshisekedi. Kakati oluvannyuma ekitongole kino kyavaayo ne kirabula eggwanga erya Rwanda era ne babasaba nti twagala amagye gammwe Democratic Republic of Congo gye mulumbye eno nsi yeetongodde twagala amagye aga Rwanda bakye tuta Rwanda Defense Forces gabeere nga gajjibwa bunnambiro mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gavumenti y'eggwanga erya Rwanda ng'ekulembera Paul Kagame Rutagambwa ekintu kyetaawuliriza bino nno bigenda okujja ng'emabegako wali era gwazaatugoberera era nagwo twagakuwa gavumenti y'eggwanga erya America yakuba envumbo enzibu ennyo era neteeka sanctions ez'omutawaana ennyo ku bamu ku baduumizi ab'abayekera ba M23 n'abamu ku baduumizi ab'amagye g'eggwanga erya Rwanda era omukulu oyo ojjukira bulungi nnyo gwazaatugoberera. Waayita ebbanga ttono akakiiko ak'oku ntikko kavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda mu kitongole ky'amawanga amagatte UN Security Council nako katuula ne babaako ebiragiro bye baaweereza eggwanga erya Rwanda oluvannyuma lw'okukakasa nti bano be bali mu kufandinga abayekera ba M23 okulaba nga bayonoona emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati kyekiriwo wetwogerera nga eggwanga erya Bungereza limaze okubeera nga noliyisa ekiragiro nti mujje bujja essaawa ntono nnyo era gwatugoberera nja kukusaba osigale ku mukutu guno. Bagamba nti mu bbanga si ddene okuva kati oluvannyuma lwaffe okukitegeera okusinziira ku risaaki gwe tukola ne tukizuula gavumenti y'eggwanga eya Rwanda y'emu ku gavumenti eziri emabega w'abayekera ba M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bano nga tebaliyo bubeezi kwonoona mirembe wabula n'ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nabyo babisomba ne babeera nga babiteeka katale k'ensi yonna era Rwanda eryemu kwaga amawanga agafulumya oba aga-exportinga ebyobugagga eby'omu ttaka kyokka nga tebalina yadde ekirombe we babisima. Kakati okugoberera akakiiko ak'oku ntikko ak'ebyokwerinda kye tuyita United Nations Security Council okubeera nga nago baavaayo ne bateeka sanctions ez'amaanyi ku ggwanga erya Rwanda eggwanga erya United Kingdom nabo bavuddeyo ne bategeeza nti ffe tetujja kutunula butunuzi tulabe nga eggwanga erya Democratic Republic of Congo eggwanga eryetongodde nga nalyo ligenda mu maaso n'okuba nga lirinnyirirwa. Wetwogerera eggwanga erya Bungereza United Kingdom bafuddeyo ne basalawo nti tugenda kuba nga imposinga sanctions enkambwe ennyo ku ggwanga erya Rwanda. Eggwanga erya America sanctions ze baakuba eggwanga erya Rwanda aba abamu ku bakungu wulira mulimu sanctions ezimanyiddwa nga travel ban omuntu okubeera nga takkirizibwa kulinnya mu ggwanga eryo. Abamu ku baduumizi b'amagye aga Rwanda n'abamu ku baduumizi ba M23 baateekebwako dde envumbe ezo tebakkirizibwa kulinnya kigere kyabwe mu ggwanga erya United States of America tebakkirizibwa kuddamu kufuna ssente zonna oba okudiiringa mu mbeera yonna ne kampani zaabwe ze balina eziri mu ggwanga erya Bungereza n'eggwanga erya Bufalansa. Kakati wetwogerera eggwanga erya United Kingdom bano nabo bagambye wetwogerera mu bbanga si ddene bagambye essaawa busaawa amawulire genkuwa gaafulumidde ku mukutu gwa mawulire baguyita Reuters olunaku lwabadde lwajja ennaku z'omwezi nga 24 mwezi gwa 2 omwaka 2025 zabadde essaawa 2 n'eddakiika 13 ez'ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. UK netegeeza UK United Kingdom will impose sanctions on Rwanda soon in response to Congo conflict. Nti United Kingdom mu bbanga si ddene egenda kubanga ekuba sanctions ez'omutawaana ennyo
gavumenti y'eggwanga eya Rwanda ate nga mu bbanga eritali ddene kakati wulira bwe batugambye. Okusinziira mu kibuga Geneva eky'eggwanga erya Switzerland ennaku z'omwezi nga 2 mwezi gwa kubiri omukutu ogwa Reuters nga gugamba Britain will introduce sanctions soon against Rwanda over fighting in neighboring DRC, Democratic Republic of Congo. A minister in the UK Foreign Office told Reuters olunaku olwajjo omu ku baminisita abakungu mu gavumenti y'eggwanga erya United Kingdom be baavuddeyo ne bategeeza nti eggwanga lino erya United Kingdom essaawa yonna ligenda kuba nalo lyegatta ku ggwanga erya America, ligenda kuba nga lyegatta ku kakiiko akamanyiddwa nga UN Security Council babeere nga bateeka akazito ku ggwanga erya Rwanda n'omukulembeze waabwe amanyiddwa nga Paul Kagame Rutagambwa oluvannyuma lw'okuba nti twakizuula nga yaali emabega w'abayekera ba M23 abali mu kutigomya abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era kiri ku record nti eggwanga erya Rwanda wamu n'eggwanga erya Uganda balina amagye mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo newankubadde nga bo bagamba nti balwanyisa butujju, balwanyisa buyeekera, wabula ebigendererwa byabwe birabise nga birala. Kakati wuliriza bagamba the UK has made its position clear to Rwanda and will act soon. Okusinziira ku mukulu ono amanyiddwa nga ono omukulu minisita mukungu amanya tebagatuwadde nti okusinziira ku ye bwe babadde mu meeting eya UN Human Rights Council, meeting eno y'okulwanyisa okulinyirira eddembe ly'obuntu, meeting yabadde etudde mu kibuga Geneva ekya Switzerland. Wulira we bagambye yagambye nti eggwanga lyaffe erya United Kingdom lyamala dde okutekinga position, lyamala dde okutekinga side, lyamala dde okusalawo nti ffe tetukkiririza mu kulinyirira ddembe ly'abuntu. Kitegeeza eggwanga erya Rwanda tetusobola kuwagira kiki kyerikola. Era yavuddeyo n'ategeeza minisita mu gavumenti y'eggwanga erya United Kingdom nti essaawa yonna UK tuli mu kuteeseganya, tuli mu kukubaganya birowoozo sanctions ki ze tugenda okukuba abasajja bano ezigenda okuba nga zibanyigiriza era zibateeke ku pressure babe nga basobola okubeera nga baamuka eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'okubeera nga tubakkakkanya. Rwanda is facing global pressure over allegations it supports the M23 group which since January has captured swathes of Eastern Congo including the cities of Goma and Bukavu and valuable mineral deposits. Nti eggwanga erya Rwanda lyolekedde akazito okuva mu mawanga okwetolola ensi yonna oluvannyuma lw'okuba nti kyazuulwa nti abakulu bano bali emabega wa M23 ate nga tebaliyo bubeezi wabula babba n'ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga eryo. Kuno ng'otaddeko okuyambako M23 okuwamba ebibuga ebimu mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo omuli ekibuga ekya North Kivu ekimanyiddwa nga Goma n'ekibuga ekya South Kivu ekimanyiddwa nga Bukavu. Jjukira waliwo n'ebitundu ebirala ebigambibwa okuba nti byawambibwa abayekera ba M23 wabula bano nga bayambibwako eggwanga erya Rwanda. Wano nga bagamba on Thursday nti ku lunaku olwokuna the US Treasury imposed sanctions on James Kabarebe ngera bwe nkugambye lwali lunaku lwakuna obanga obadde otugoberera byenjogerako bijjukira bulungi nnyo. Omukulu ono gwolaba bamuyita James Kabarebe eggwanga lya United States of America baateeka envumbo ku musajja oyo nga y'omu ku baduumizi ab'okuntiko mu magye g'eggwanga erya Rwanda era nga kigambibwa nti yabeera mu makkati g'ensonga ez'obuyambi obuva mu gavumenti y'eggwanga erya Rwanda nga bugenda butereevu mu bayekera ba M23. Amawulire gano bambi gafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogw'ensi yonna baguyita Reuters. Ayagala okumanya ebisingako kaawo oyinza n'okugenda ku mukutu baguyita The Brussels Times. Guno nagwo mukutu gw'amawulire era nabo basobola okubeera nga bakutegeeza ensonga eno eggwanga erya Rwanda bwe twogerera essaawa yonna wandiwulira nga giwunya. Paul Kagame Rutagambwa bayongedde okubeera nga bamulabula yanguwa mangu nnyo obe ng'ova mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, otherwise ogenda kuba ng'ofeesinga sanctions ez'omulundi omulala okuva ate ku luno mu ggwanga erya United Kingdom. Kakati onaawulira mukutu gwa Redstone TV weebale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubanga osubscribe nga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71
56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.